omulabi waffe atugoberera Kanoni Media Uganda nga bwe nakusuubiza nti mu kanyimiro kaffe tulambule nja kubeera nga nkulambuza ekibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Wano wensinzidde olunaku olwaleero ndi ku Uganda House ku mwaliro gwa 7 gye ndi, kimu ku bizimbe ebiwanvu wano mu Kampala, nga njagadde okubeera nga nkulaga ekibuga Kampala byakyo. Naddala wentunudde wano, ntunudde mu kitundu ekiyitibwa Nsambya. Nako kalaba kasozi wazimbiddwa towers ebbiri nazo zirengera by'ekibuga Kampala, yayongedde okubeera nga nayo enyirira. Oluguudo olwolengera lwe lumu ku nguudo ezizimbiddwa flyover gyolengera wansi. Oluguudo nga lutambula okgenda wali mu industrial area mu Kampala, era nga bwolengera Nsambya Barracks wali waggulu, City Hotel ekibangirizo kyolaba ekya Green, ate wenkulengeza eri waggulu Zambia Sharing Hall, era nayo kitebe ky'Abakatoliki mu ggwanga. Awo olengera ogenda ozoominga oluguudo olwo lutandikira wali we bayita ku Clock Tower oba ku katale aka Usaafi gye luva ne lujja ne lutambula. Kankulengeze waggulu wali we lutandikira nga ku luguudo lwa ku katale aka Usaafi. Kati we lutandikira ne lujja nga lutambula ne lutuuka wano Ensambya. Bwe luva Ensambya ne lutuuka wali ground oba ku kulungawo olwawula Kibuli, ewamu wadda Nsambya, ewamu ne wadda Kibuli, ate awala ne lusigala nga lutambula lutuuka wali mu industrial area we bayita ku Mukwano, ne lugatta ku yaadi ne lusobola okubeera nga lumalayo wali ku Jinja Road, ate ne lugatta ne Yusufule Road, ate ne Jinja Road l'okudda e Kampala n'okudda mu Jinja Road nga bw'atambula bw'atyo. No we bayita ku Kitugumu House awo we lugwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Oyo Ensambya, ate akasozi sayidi eno ye Kibuli. Bonna tujja butuukamu ne njagadde okubeera nga nkuwa view okusobola okubeera ng'olaba bulungi ensonga nga bw'etambula mu kibuga. Kati ate wano waggulu ye Uganda House nga bw'ogiraba wansi waayo, Market Street ogirengera wansi awo. Kati ate wano woolengera awe bayita ku NASA, ebizimbe ebyolengera gye bayita NASA Road. Nayo tujja kufuna obudde tutuukewo osobola okubeera ng'olaba ekibuga Kampala nga bwe kitambula. Era Nsambya eri waliyo ghetto nga bw'onaagirengera eri. Byonna tujja kubeera nga tutuusaako. Mulindwa Burhan wano ku Kanoni Media Uganda.